Giyinza okuba nga tegibadde myangu, gibaddemu obuyiringito ate ne gibaamu n'obusozi ne gibaamu n'ebintu ebirala ebitali bimu. Omusumba Simeon Kayuwa ow'ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship ono asobola okulojja akawonvu n'akagga n'ebiseera obulokole mu bwayiganyizibwa. Even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Omusumba wa Namirembe Christian Fellowship Professor Simeon Kayuwa y'omu ku balwanirira obulokole okuyita mu kuyigganyizibwa ng'obulokole butandika. Agamba nti abasirikale bwe basanga nga abakkiriza nga basinza babakubirangawo amasasi kyere. Kati ngenda nga ntambula kanetoloola yonna yonna wali bulokole sifa kiba kikaaki wonna mu mayumba gaabwe mu Uganda mu Kenya na wanawa nga mbategeeza ekyokujja kwa Idi Amin. Mukama nampa amanyi mangi nga ngenda nkola ebyamagero. Ekkanisa enetandika mu 79 y'amaanyi nnyo era ebiwempe yasooka kuzimba wano musamu omwenda. Omusumba Kayuwa kizibu okunyumya naye emboozi n'atakubulira engeri ekkanisa y'ebiwempe bwe yatandika mu bulokole. Omusumba Kayuwa agamba nti President Idi Amin Dada eyali omukulembeze mu kiseera ekyo yali ayagala Uganda okugifuula ensi ey'obuyisiraamu nga tayagalira ddala balokole. Idi Amin bwe yalabika nti avuddeko bonna abantu be nali meetings eyo n'ebifo ebyenjawulo kyola nze ndi mukwano gwa buli mulokole yenna kubanga ku ntandiko y'okulwana nali nwania bulokole buli mulokole gwensanga waali atya nze mulwani yasobola kubanga nze nina kye nnoonya ku mulokole noonya kintu kimu kulya ddowooza Katonda lyakola ki lyaŋŋamba lyampa kati awo nno we kutandika naye Idi Amin ya still n'akontinue okutta abantu naye still okutuuka lweyavaako mu 1979 yabonyabonya nnyo abantu bafu Gospel Church n'abakuba n'abamenyamu amannyo ne baleeta amasasi ne gajja ne gavuga wali baze kusaba ne gavugira mu church ne bashootinga abantu mu kanisa. Murder in the cathedral. Agamba nti abalokola abaliwo ebiseera ebyo batunuulirwanga nga abatategeera olw'okusaba nga balekkanira Katonda era baayitibwanga balalu. Twayira ku kaseera nti ffe tulina condoms zetuyiwa mu kifo tugamba abantu baagala ne tujjako amataala ne tuleeta abantu nti bagende bafuniga n'embuto bintu fana bwe bityo. Bingi nnyo byaliwo mu kiseera ekyo kati nga buli kaseera baba batuwera batuwera Masaka bawezeeyo abalokole egindi bawezeeyo abalokole kati nga nze kyenkola ngenda mbakulu ne mbabuulya ensonga si kirungi kujja freedom of worship and whatever. Agamba nti ng'eggwanga lyolekera okujaguza ameefugagano abakkiriza basaana okwebaza Katonda olwa gavumenti eri mu buyinza okussaawo eddembe ly'okusinza. Kyali kyakabenje nnyo kyokuba olaba nti abalokole baasanyukira nnyo gavumenti eno okuleeta constitution ne freedom 1995 kubanga decree yali eteereddwawo nti omutoni nomu akkiriza okukolera mulokole naye ne bakkiriza abantu bonna kuba ne freedom of conscience ne balowooza ebirowoozo byabwe byebagala okusinzizaamu nga kikkirizibwa mu ggwanga nabo ne babeera nga nabo bali part of faith. Lindirira olunaku olw'enkya Professor Simeon Kayuwa ng'akulaga eddembe ly'okusinza bwe lireesewo enkulaakulana mu bulokole. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Crasol TV Omunnyo.